Emikolo gya Baby Gloria enteekateeka ziwedde ngenda kubambi kulaga maaso awo. Shiba akomyewo finally mu Uganda ne mutabani we okumala emyezi 5 gy'amaze mu Canada, ate nga ne Shakibu avuddeyo n'akola public apology ku butambi obwagenze mu maaso ku social media ng'alina okwetondera mukyala we Zari the boss lady n'ebirala bireese ebisingako mu maaso awo genda kuba ng'obyerabirako. Wasoote asibete gwe n'omulungi yampuliriza Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tubenabira okunyiga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Nyongera okubajjukiza Jana Airport pickup tuna Ramadan discount. Mujje tutambule ffenna team after Ramadan mweyongera okubookinga. Bana mwe babukinga abadde simba babukinga bani babukinga kyokka mwe mbadde discount naye nga sibalaba nga muddi batono badi amwengolo okubukinga nga emiwendo teginnaba kuddamu kulinnya. Jangu ku WhatsApp tuteese tubadde tusobola kulemererwa. Jangu twogerezeganye enamba fiyo ku screen 0704404458. Tuyina free wifi ate nga tuyina n'ebyokulya. Mujje twogerezeganye mikwano, mujje muteese ng'obudde bukye. Tolinda kumala kufuna tiketi baddiya, tolinda kumala kufuna ticket kubaba wala babasinga ticket bazigaba ku ssaawa esembayo bazabamu bazibawera ku airport. So jangu twogerezeganye tusigale kulinda lunaku lwogenda kutambula. Katweyongereyo ngenda kutandika ne Shiba ate oluvannyuma tweyongereyo mu birala. I want to miss you guys. So much. Oh my God. So much. Amir. Tutwogera ko naye tuyambye kuzi was overwhelmed. And I'm Sabine. Your next adventure. Your travel buddy. My travel buddy is asleep. The pressure. Oh my God. But we are here. Next chapter. She. Get 7 years. And we're taking off any minute. Traveling with a toddler, a baby. Oh my God. Well, this is my new normal. This is my new normal, right? My new normal. My beautiful human. My Umweza. Hi, my travel buddy. What does your outfit say? I love Mom. I love you too, Bunny. I love you too, Bunny. Shiba is enjoying motherhood. Banango omwana anyuma ate naddala ng'olinamu kasente bakyala tukole naye nga tumwaniriza ate era mu Uganda nga tuyongeddeyo oluvannyuma lw'akatambyako okutrendinga. Zari ne kamunyiiza nnyo n'agamba ne bwemulaba nga nfunyeyo inlowamu omulala temunyiiga temuyamba omusajja ne bw'omukolera ki abasajja tebasima tebamanyi na kye baagala. Shakibu yavuddeyo n'ayogera akatambyako ate n'okwetona ne yeetonda eri mukyala we nga kw'otadde ne public. Njagala obeere ng'obyewulirirako munnange ate tulyoke tweyongereyo. Ngenda sooka okwetondera mukyala wange Zari the boss lady olw'omu disappointinga. Waliyo video etambudde nnyo ng'eraga nze nga nina we nyimiridde nga ndi n'omuwala nga tulinga abali mu kwekwatirira ng'omuwala oyo wankwata ku mikono nga nange mukwata ku mikono nga tuyimiridde. Yeah. So video eyo ngenda tandika n'obagamba nti video eyo ya happening si ya recent, video ya some time back, video ya mabegako naye nga ekikola kyena kitegeeza mbu ya mabega nga sili mbufumbo nali mbufumbo already ne mukazi wange.
nali nawasadda mukyala wange nali naye video ya happeningira naye video eyo we happeningira nagenda mu kifo nga kiri public tukunganirawo abantu ab'enjawulo abantu bangi ekifo kiri Munyonyo so nagenda mu kifo nensangawo omuwala gwe nali manyi nengenda mbuuze ku muntu gwe nali manyi nenjogera n'omuntu gwe nali manyi wabula omukisa ne gujja mu binti omuntu oyo nankwatako mu nkwata etasaanidde mu nkwata eyesittaza mu nkwata etali nnungi ng'omusajja omufumbo kyali kinkakatako okumwejjako oba obutarespondinga naye saakikola awo n'ensobya nembeera mukyamu era kyenakola kyali kikola kibi oba tekitegeeza mbu nno nakiitinga ku mukazi wange oba nayenda ku mukazi wange omuwala gwe nali naye mu vidiyo eyo mumanyi bumanya nga woonomanya mukwano gw'omuntu omulala yenna oba nga woonomanya kyali omuntu yenna n'obeera free naye nagenda okirealize amagezi gange nagenda okirealizinga nti ekintu kyendi mukola mu public singa kivaayo nekispreadinga omuntu omulala nakiraba kikola kikyamu kyajja after nga already bamuwala amaze okunkwatako nga ate batukutte video n'omuntu oyo yankwata video namulaba wabula nesilowooza nti ajja kukola ekikola kyeyakola ajja gikwata mbu agireleasinge kuba nali manyi nti ndina muntu ndina bantu bemmanyi nti ndina bantu bentwala bemmanyi ng'abaawamu so omuwala oyo si girlfriend wange si mukazi wange tetulina nkolagana yonna mbu tudeetinga wabula yankwata mu nkwata etasaanidde nenkola ensobi nalina okuactingirawo nti mwejjeko wabula na respond nasirika nagenda bugenzi mu maaso naku entertaininga kyagenda mu maaso which is kyali kikyamu wabula ng'omuntu nasobya ndi muntu nanyiziza abantu bangi okutwaliza ddala mukyala wange abantu ne basigala nga beebuuza nti lwaki bw'abeera nga yeetondera mukyala we lwaki ati yesazeewo okukola live oba najja yeetonde publicly munnange yannyonnyodde bw'ati bonna bonna balina ebibuuzo ebyo yabazeemu bw'ati kyetaagisa nze kujja mwetondere public naye ebiseera ebisinga ekintu nga kyappeninze public oba olina okuvaayo okole public apology ekintu kyali mu video sikikola kirungi kyali kikola kibi naddala eri omuntu nganze omufumbo alina omukyala amanyiddwa wabula ng'omuntu nagenda okurealizinga mbu kyenkoze kikyamu mu in a public space nali seekwese mbu naye nakukutira wabula nali mu kifo ekyalimu abantu nenyimirira njogere n'omuntu gwe mmanyi wabula nga omanyi nti wabeerawo abantu ab'emitima emibi oli naakosa advantage eyo nankwatira mu video naye tekitegeeza nti omuwala mukazi wange nno ndi musajja mufumbo buli muntu amanyi mukyala wange omuwala oyo si mukazi wange si girlfriend wange tetulina kikwate tetulina kyekiringa nga ekitugatta nti mumanyi ng'omuntu nga naye bwammanyi kansuubire ntegeerekise bulungi nnyo kansuubire nfuniddwa bulungi nnyo era ntwala omukisa guno nkozesa chance eno okulive eno okwetondera mukyala wange netondera buli gwe nnumiza buli alaba ekintu takisuubira kuva mu nze n'olumwa nkozesa chance ntwala omukisa guno okukwetondera wabula ndi muntu nange nkola mistake era mistake eyo yagenda obeerawo nanotisinga mbu kyendi mukola it's a mistake kyenkola kibi ng'olwedde kimaze okubeerawo nga sikyayinza kukiza mabega ate nga n'omuntu ow'omutima omubi naye amaze okukola ogugwe amaze okukwata video ye ginalowooza nti maybe tuli bawamu kiri maina wabula nga yagitegese nti in the future nja gikosa bwenti ne bwenti soka ndi musajja musiraamu ndi mu Ramadhan sinza kola kintu nga bwe kityo muntu mu Ramadhan sinza kuddaawo sirire mukazi wange gwe nina omulungi mugatteko abawala abalala wabula nina abammanyi in person buli muntu ajja wendi I'm a welcoming person
mbadde nina omutima ogw'ekisa nti omuntu yenna yena ajja weeri I welcome you nkusanyukira nesikulaga attitude sina mbeera mbi oba munfuna bulungi simanyi so mu Luganda kyekyo ekya happeninga mu Luganda kyekyo ekyatuukawo Byebyo bannange so Shakib bwe bali kutegeera nsobi yo ne weetonda omanyi abasajja abasinga tebaagala kwetonda ne wategeera nti ali mu nsobi asigala yeekazaakaza bagamba omusajja teyeetonda omusajja biso musajja biki ng'ate muno mu nsi temuli muntu atakola nsobi okwetonda kantu katono nnyo naye abantu abasinga kabalema nga tuyongeddeyo ku mikolo gya Baby Gloria abantu enamba esinga bagamba nti oyo boyfriend we oyo omwami we gwe yafunye ovairate nawo fiance nga bakati bagenda kola mikolo nti mutabani wa nanyini bizigo bya Moviti since nti Baby Gloria yazenga alanga bizigo bya Moviti okuva mu buto okuva yatandika paka nakati ye ambassador waabyo munnange mboyo gye bakwataganira olabazadde ba Gloria oba ne family yaba aba Moviti ne bakwatagana ne babeera atenga abaana bagwa mu mukwano si bigambo byange wabula bigambo by'abantu ngenda kubeera nga nkuleetera olabe engeri Gloria gyezeemu abantu bonna abali negative n'ebirala byonna biboogera ku social media byonna enteekateeka z'emikolo n'ebirala binnyo genda kubeera nga obyerabireko ate n'opinions z'abantu nazo ngenda kubeera nga nzikuleetera mu maaso awo before Gloria no wabaddeyo Betty ate before Betty waliyo Mega mbalaba mugeza mbalaba era babadde nga gye muli oba nga mwagala Jona mumuveeko mwana wa mwami wa mwana wange mugeza Gloria chicho bagamba ba Facebook in-laws bajja kujja abaleta ba ex uno simanya abaddeko mufumbe eno simanya inayo omwana eno tobiraba ku Facebook ne ekirungi yedda tamumanyi yedda first of all simbe mwami wa muntu taina baana thank God those are not skeletons I'm going to dig up then exes nagasagala muntu atali experienced okitegeera ngate gwe toli mukuluko kunzi of course agenda kubanga yagezaako na polishing okwana kwe nje wange ngakateredde bulungi sagala njigire kate nange so of course mwe mwagala okwereeta mweswaze mwabamanyi naye nga yenze I'm the chosen one wanji mama emikolo jaddi totugambye nno jajjiraba naye gwe tujja kuyita naye bali bajjajjiraba naye omwami mulungi bambi nga kyamukama nga daddi bwe yaliira kikyomulekera nga tumaliriza kubanga naye bambi okubanga yavuddeyo mu bawala bonna abali mu nsi n'agamba Gloria is the chosen one. Yes, and that is something big. First of all, I love you so much, Twin. I cannot wait to live the rest of my life with you. Maybe it will end in tears. And we have the real values of marriage, and I cannot wait to be your wifey. Yes. Oyina akatalike kakugamba abantu. Okay. Yes. Toyanza nyo mama mugole essaawa yonna mubaleetera era mwabatana bakusubscribe nga simanyi kye muliko kumugenda kusubya bingi wandibadde onyiga notification bell nga bwenteekawo video bakuwa bwe notification nobeera nga gwe omu kubasooka okulaba video ezo nga nzitaddeyo yabazze nno abeetegekedde ebibuuzo bya bonna bali negative biki ali ready yagamba nti alina Katonda ate ne maama bali so happy basanyufu bazibu guess what ku Valentine's Day ba surprising omwami oba katikangame nti in-law waabwe oba mulamu waabwe bomutabani kati nga bwe yafuuse bamusurprising mami ne baawe oba ne taata wa Gloria ne bamuwa essuuti. He was so surprised era ng'essuuti ogiye proposing dem Gloria njagala weerabireko olaba omukwano oguli wakati w'abantu bano basanyufu nga wookiwulira nsuubira buli muzadde yali afumbizza ku mwana. You can relate. Tailored to your sizing. Kugambye era nga wali webasi
It's so nice. Look the same, babe. Hey, babe, when you mean you. It's so nice. Congratulations once again to Baby Gloria. Bana mwe binyuma okwagala omuntu ng'akwagala ate nga wa myaka gyo nga mwenkanya vibe nga buli kimu kifaanaganya baana bato balina ssente byonna. Nyongera obajjukiza nembaka mujje muzuula abaagala mwe mutegera babagala temwagala ne mbeera mu relationship ze batabagalamu ne mwestingireyo obudde ate womala okiraba at the end n'okaaba munnange wanibadde ozuula omwagalwawo nga bukyali n'okitegeera oba akwagala oba nedda n'okiga relationship gy'olimu nti yentuufu oba nedda oba tebakwagala. Baby Gloria yayogera ng'asaagana agamba taagala omusajja ng'alinga taata we. Laba essanyu lya mama yagenze n'apostinga ekifaananyi ekyo ng'agamba nti like mother like daughter as in nti taata wa Gloria yali ng'akyali muvubuka yalinga afaananira ddala nga bba wa Gloria bw'afaanana. Bannange essanyu eriryawo n'engeri gye bamwanirizaamu mu family ng'omukoddomi bamulaze omukwano bamwagadde bato ba Gloria kwegamba byonna. Kankulageko opinions z'abantu ku social media ze boogera. Omuvubuka oyo alabika Jonathan alabika ali myaka nga 26 bakubuuziza ekibuuzo bw'omutunuulira nanga ani mukulu lwakuba oli kale bambi yafuna emba ayinamu olubaababa emba mpanvu yes nono kati ngamba omuvubuka ne ganja ani mukulu nagayizya ngamba ani mukulu ono mukulu lwaki mukulu mula waffe muto Wama congratulations Baby Gloria. Congratulations Baby Gloria upon your achievement. Gendo ofumbe. By the way, yes, it's a big achievement. Simply omuntu bam proposing gira. Buli mwala byayagala. Yes. Definitely. Gundi enegenda eri omusajja. Takomaawo. Manya abasajja bangi amalo kuteekayo olumu n'akomaawo. Kati nkubulire Moze. Nina chaliwa. Bamuteeka kempi. Bwe bagimuteekako. Bayita okasaka ne baawuka n'empeta n'agisuula. Okisegedde. Ekigo taakisuula ate kyali ky'abakongo. Abasajja balina emize. From the trusted sources, from the sources that I know, Mikolo Jam Gloria gisembedde. And those pictures, baleka babadde so excited ne bali releasing. But those pictures bali balina kuzita nga lero babitadde then the following day kwanjula kukyala. Mama yabugu. Naye nga fe tuba congratulate nedda mama mutuufu. Okufumbiza omwana si kyangu. Bannange okufumbiza omwana si kyangu Moze. Mama mubufunze mama ali mukujaga. Mama ajagana nga azaala akuza. Kugamba nti yabitadde towakana. Mama yalabye nga kiyinza nakuba wala amawulire ageeta agasaawe. Ate tuve ne ku Baby Gloria tugende. Kati ate n'ekirala nga tumaliriza. Nange empisaawo nga ndabula omwana oyo. Eya proposing omwana. Yongera okujjukiza Gloria nti aba alina okugumira buli ekijja kubanga akulidde mu limelight nsuubira aba asobola okuhandlinga bino byonna ebyogerwa kubanga kyoba omanya nti no bbanga lyonna gy'okoma okugyayo face yo n'ogiteeka mu social media ogyeyo omwana wo ogyeyo face yo suubira ebintu ebiri positive osuubire n'ebiri negative so nsuubira biba tebikyamukanga matu tebikyamukanga we yatuukidde okukola ky'okukiplaninga abiteeke mu media ebyonna yabadde abisuubira era nga nsuubira amanye engeri y'okukihandlingamu neno ku social media abantu basabula left right and center tebaliko babinakuyisa batya oba butya basabulira ddala. Nenga congratulations once again era abantu bayogedde nnyo nga bagamba nti naye mazima ddala mu basajja bonna olukala lw'abasajja olubadde olina abakukwana kuba Gloria emabegako yagamba nti alina layini mpanvu abasajja abamukwana era bakimubuuza ku interviews n'agamba nti layini yo ayina mpanvu era abantu kubasinzidde ne bagamba nti ku basajja bonna abamukwana era yalonzeyo photographer mu bonna era yalonzeyo photographer banaye gwe yagadde tekiwamira amatama abiri. Congratulations Gloria alifumbiddwa ku myaka emito muntu ki ataagala kintu ng'ekyo ali successful balina ssente alina obulamu obulungi alabika bulungi buli kimu akikoledde ku step yakyo oba ku myaka gyakyo emituufu.
Tera nga bayongedde otulaga nti buli kimu ekifuluma bazze bakyetegekedde kuba n'omusajja naye tatudde yabagayo mulowooza nti eka ye photographer kuba Glory ebifaananyi bamukwata videos naye Glory oluusi abeera camera woman we banange love anyone. Love is a beautiful thing. Congratulations once again. Kankulekere video eno eri buli muzadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje baliko bannange. Era nno bye mbaleetedde si bya ssanyu naye mulimu ekyokuyiga eri oyo ayagadde okuyiga. Muzadde gwe oba olina abaana abali mu myaka egy'obuvubuka, omanye ennaku zino okuvubuka kukedde, abaana tebakyavubuka nga ffe twavubukira nti twawezanga n'emyaka 17 nga tolina kyomanyi. Omwana kati myaka 13 obwongo bwe buba bwogi era aba ategeerera ddala ebintu ebimu ffe bye tuwuusa amaaso nti omwana nga ayinza okuba takimanyi. Bw'oba olina abaana ng'olaba omwana wo ali mu stage, abazadde tulaba naye ebiseera ebimu ebintu ebimu ne tubibuusa amaaso olw'omukwano gwe tuba nakunjo n'abaana baffe naye ng'ebintu ebimu tuba tubiraba ng'omwana ayonooneka n'omuleka tomugambako nolaba n'ate n'otuuka munda n'ogamba kale singa namanya omwana wange biki. Abaana mwogere nabo kaate. Ejjiiko giyite ejjiiko, ekitiiyo kiyite ekitiiyo. Omwana mugambe mwana gwe oli muwala otandise ofunye amabeere wazizza omukono emabega. Wonna agenda mu kwegaddanga n'abavubuka kwegyo emyaka gyo ogenda kufuna obulwadde, ogenda kufuna siriimu, ogenda kufuna obulwadde bw'ekikaba, ogenda kufuna olubuto lw'oteetegekedde. Emyaka gyo gyonna egy'ekivubuka gikufe. Omwana akule ng'akiwulira, abaana twogere nabo kate kuba ekigambo ky'obikkirira ky'otyo tugamba omwana wo agenda kiwulira ku TV babiwulira. Amasimu ewako oyinza okwawa bakugira tebalina amasimu, bannaabwe balina amasimu TikTok sibaziraba. Obuseego obuli ku TikTok mubumanyi. Omwana yogera nawe kaate n'abaana abalenzi mwogere nabo kuba nabo boonooneka baba baana. Omugamba mwana gw'omulenzi ojja genda weekedinyule n'obuwala ogenda kufuna obulwadde bw'otegekedde mu buvubuka bwo obulamu bwo bonna bube nga bukufaafaaganya. Lwaki ndeese emboozi eyo? Omwana ono gwe nabanyumizaako owa P7. Ebibuuzo bye bigenda okudda ng'omwana yakoze bulungi bambi yafunye points 15 super second grade. Mama n'asanyuka ng'omwana wange sinza butamuzzayo kusoma. Mama ng'ategeka jjukira omwana yali yasoba ng'afunye olubuto nga bategeka kujja mu lubuto ne mugamba naye olubuto olwo wandirulese n'agamba naye ate Sumayi olubuto wenduleko omwana ono wazaalibwa agenda kumpita atya. Anampita senga anampita jjajja jjukira mwannyina ye yafunyisa muwala we olubuto. Nangamba Asumayi olubuto kandujjemu. Ng'olubuto balujjamu byabikaminga successful ng'omwana bakomawe waka ng'omwana mulamu bulungi nga bleedingako ngera woomanyi. Munnange wayita ennaku lwali lumu ekiro ekyo omwana yabuleedinga bamuddusa mu ddwaliro nga bamuteekako cupa za musaayi. Omwana mu ddwaliro yabadde ennaku ezi kw'osajja omwana yaziikibwa. Mama ali mu kukaaba, mama ali mu kwejjusa, agamba kale omwana ono nabalabanga naye nga mmanyi nti kojja ayagala muwala we. Obatuma ku dduuka butijja bugenda bubiri. Oye kati nze bannange nkoze ntya? Kannyina yakagobye waka. Naye ate mu kagoba agamba omwana wa nnyabo mama yamundekera mwana wa muto wa P4. Omwana akulidde emikono gyange. Kuba kati jjukira omuvubuka wa senior 4. Mama waabwe yafa yamulekera omwana ono. Omwana akulidde emikono gyange omwana amanyinze. Kati mugobye waka muteeredde ensi agenda gikola otyo omwana wa nnyabo. Ne kibeerewo ne kimukaabya. Ate omutima ne gudda n'agamba omwana ono yanzitidde omwana wange. Omwana ono abadde mukulu yandibadde ategeera nti ono omwana muto. Mwana wange byonna ali mu kukaaba naye agamba abaana yabalabanga naye nga alowooza mukwano. So yasinga yabalaba n'ataakirizaako. Omanyi abaana b'ennaku zino ne baba ba Luganda beezannyirako. Bazadde bannange tulina okkanula amaaso guno omulembe gwe tuli mu mwogi nnyo n'okusuubira kye tumanyi. Omwana amanya n'ekintu gwe omuzadde ky'otamanyi. Nze era abaana bange wano ewaka mbagamba kaate. Tulaba nti Muhsin alina emyaka 10 kati ali mu P5. Mbagamba kaate. Era ne mbagamba temubeerangaawo ku ssomero balenzi bannammwe ne babazannyira ku busajja bwammwe. Bw'olaba ng'omwana omulenzi nga kukwata ku busajja bwo nga muli mu biyiga eyo ng'olooperawo nze ojjanga ku waka n'oŋŋamba.
n'abali mu bisulo ne mbagambirawo mugenda ku ssomero naye bisiyaga bingi mugenda ku ssomero Katonda ali mu senior 3 nze mugambirawo nze ku ssomero ke bali mpita nti coupling wakapolinze n'omuwala naye byonna twogera nga musawo nga tusabira abaana musabire abaana bammwe sibalimba tusabire abaana kuba ensi gye tulimu yafaafaaga naye ewunzise etulengeranga biwundo Jana airport pickup nyongera bajukisa tuyina discount Ramadan discount mwena abana bakomo after Ramadan muje mboke nga discount tenaba kugwako emendo gyaffe giri wansi muneesigemba tamuze kulayisi toyina walala wogena kukisangwe nayo ali serious jangu ku WhatsApp tugerezeganye tutese tubade tusobola kulemerwa va mu comment section mukwano kubanga munange bino nde tusobola byogera bimalayo mu comment section jangu ku WhatsApp tugere namba hiyo ku screen 0704444058 Neske ne family za mwemba tambuze kulayisi mbalamuze airport babalawe nga mulandinga nebirala bingi nnyo atenga nyongero bajukiza nti video tuzikwata abagalo bakwata videos mwatu yagala kukwata video tetukutunuzaamu kamera mwatu yagala kukwata video tetukutunuzaamu kamera era na abagalo postinga betupostinga video tebiba byampaka mikwano nyongero okubebaza munabala video yange tuza endi ni mula obulawo nga temu skipping emikondi musimso akatonda babye musinga okwagala ate nga n'ekirala Channel Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabira kunyinga notification bell wenga notified when take our video impya.